kati nempandiika omuzannyo guyitibwa bukedde banyanike. Kati the city population neroza ndi pakayimbira bagambye nti bukedde babaanike olw'amabanja n'olupapula lwa bukedde lwali lutukuba nnyo mawulire. Gwe omuzannyo gwayita Aisha ky'omuhanji. Ogujjukira. Bukedde banyanike abantu kabaloza tuzanye nti tweyanise ensi tutegeere nze tugenda nakomaawo. Naye twazanya weekend emu mu kibuga mwalimu ekirala. Ssabasajja Kabaka w'e Buganda abambejja n'abalangira abamu bali bamutabukidde nga bamugamba si mwana wa Muteesa oba mwabiwulirako mwali bato si mwana wa Muteesa simanyi biki kati naye ng'alowooza tumuzanye ndoza nga yeewuunya tumikwano gyange bayinza okuzanya bukedde banyanike. Kati mba ndi ku madaala ndowooza mabanja batubanja bangi esimu churururu okujijjayo ngeraga private. Mu batubanja waliwo technology yaliwo mu biseera ebyo nakati nozaakyaliwo ohiding enamba yo neraga private call. Kati ngamba ani ono akubye yandiba luwaga yakwekanganya essimu ye era tubanja sente nnyingi. Emale dakika nsala ngamba nekanjikwate. Halo nze nina amalala ku ssimu yange bw'oba onkubidde naye ono yampirirako kubanga olwaji watabwe kapa nagamba essimu ya mu ngalo gye nkubye oba ya ku mmeeza mba sinnakiddamu n'agattako oba olina omuwala gwe wagiwanga yagikuleetera mba sinnaddamu n'agattako essimu muyiga amateeka ga mankyasobeddwa Kabaka wano nesanga nzika wansi ku maviivi. Nandyagadde okulaba omuzannyo ogwo bukedde banyanike mukole entegeka n'omutaka Kasolo. Halo nga yavuddeko omutanda samubuuza nako ng'essimu evuddeko. Kibuuka abaana bamugamba ti director munno nga ali wano ku lubalaza afukamidde. Kibuuka ava mu ofiisi ya Jamisinde kiki konze Kabaka ko Kibuuka ayiseewo agenze Mengo konze nedda akubye essimu naye n'afukamira. Sasa awangaale Ssabasajja Kabaka w'e Buganda alina ekitiibwa mu bantu be. Bw'atyo wabasasulira amabanja. Tannabagasasula n'aga nti ajja ne tugamba Nyamutaka Kasolo mutusakitakaso ne mugamba lwonna w'oyagala ne bw'otugamba leero lweggulo tuli ready. Yalonda Friday afternoon tomutanda Thursday afternoon tomutanda yakujja alaba omuzannyo n'atugamba tetukiranga nga tukola ntegeka omuzannyo nga tuguddamu nga tuguyiwa nga tuguteerereza ddala ready for the king. Savide Kabaka tension olubiri lwali munyu ekibuga kyonna kyali mu tension nene. Thursday saa 8 motoka juu ngaituka nganyirira bwati motoka etemagana ngangira mu office olwatuuka agamba nina obudde butono tugenda omuzannyo nga tuyingira. Tetutegedde nti abantu bamulabye yajja ne ba ministers be nga baabo nga tusumulula muzannyo. Twazannyo omuzannyo manyiro ozannya nawe nowulira nti okikoze omuzannyo guggwa. Tugenda ofuma Pride Theatre yali kamadala wa group 8 nga Namirembe Road abantu bamusazeeko dda Old Kampala Road bamusazeeko dda nga bakkirira paka eri ku mbuzi abamanye kubeera bajja kutegeera mbuzi kyembagamba. Ssabasajja bwe yabalaba n'amwenya kajjambo katono ekkubo lyonna ne liyiika wansi. Santa Maria. You said a fool at 40 is a fool. Forever. Okuvaawo ne tulanga nti omuzannyo Kabaka gwalabye gwo lwaki togulaba oluya nga tukola millions and millions tugenda ogumala ne tulinnya ne tugenda ebweru ne tugamba kayimbira bonna betwagenda nabo ayagala okusigala asigale naye yekolere kubanga banga twakola nga tukola okusasula amabanja nga tetubasasula sente twagenda group baya abantu 16 mwaza bameka twadda basatu ne Matovu yasigala twadda Kibuuka Ssenkubuge ne Nalubiri oyo munene Hajati bwe twadda feka abasigadde basigale bekolere mali ne kakati tubadde tubakozesanga ko nga batokozeza leero omukolo gwa leero be bagufaaniza aba member baffe alese milioni alese mitwala 5 alese mitwala 2 they are our members lebe tuba tugenda kuzanya ebweru tetugenda na muntu mwafuna amaanyi mwafuna sente femu ejirako abakyala temwafuna abakyala mwakikola mutakwali badde abakyala nga batawo nayo balooba twali twekweka nnyo tetumanyi bwe twakikola nga tolina wosanga bakamira do marketers we didn't club nga tetunywa mwenge ekwenze nalinywa nga sinalokoka nga nalinywa nga sinalokoka Matovu nga Kibuuka yeita kyukangako bwe twasomera Kampala nga Matovu yatusinga okunywa
nga Kibuka ali wakati nze sinywera ddala bwe twatandika okukola netandika okunywa nga nze mbasinga Kibuka ali wakati Matovu n'atandika obutanywa bwe nalokoka era Kibuka asigaddewo wakati oluusi anywa oluusi tanywa actually tasulanga kifo kya wakati kwegamba Katonda yatukuumirawo ne tubeerawo ebbanga lino lyonna era twebaza Mukama Katonda olw'ekyo twebaza nnyo Mukama Katonda because of that nze nalokoka n'ebyo byemu ku byandokola I counted my blessings nenjukira ebiseera ebizibu ebya AIDS ngate yatandikiranga n'okuwasa sinawasa ate ng'erinnya atwalirina kati abaana baloza balina erinnya tebalina linnya erinnya eryaffe ate nga tuli hambo omusirikale ajja ku mmotoka n'ogamba yesa lakola ng'obadde n'ovuga bubi ogenda wanga agamba we want you alive drive on kugamba ffe twanyumirwa nnyo mu linnya lyaffe era bwe ntuuka kubulira ku ekyo erinnya eddungi linaalondebwanga okusinga ffeeza ne zaabu kubanga nkimanyi I'm talking out of it sikiwa managing the status kintu kizibu nnyo erinnya likuba muno munana erikumenyamenya ogenda lwanga omuntu kyakoze kyandiko nogamba did he think of his life oba teyakirowoozezaako alowoozezza ku linnya lye batalirowoozezaako ffe tetukikola ekyo we don't do that kibi myaka 4 ojogeddeko full at 40 the full forever twandibadde tuna theatre now naye sente twalina ffe n'ekisa singa ofuna baatisi n'obabuuza abaatandika emyaka egyo nga bwe tuzifuna bwe tuzibagabira artisti yeetantala n'afa mu periodi yaffe eyo nga tugenda mu lumbe ne tukikola ate nga tetubeerawo kugamba nze nkoze kino mutuukawo kiro ng'abantu bonna tebaliiwo ne mulaba muname waali ne mugamba muleete kofini ez'emmere bwe ziti ez'obuugi bwe ziti emmotoka egenda okuzika bwe ziti byonna ne mubibala ne mubibalekera ne muvaawo nga temweranze kugenda ku radio ndi gunipadde bwendi nedda bonna era ekyatusinga otuluma mu byonna mukwano gwaffe asinga mu bonna kwe kufa nga tetuliiwo Paulo Kafeero twali London nze nali ngenze ne Ford Foundation yali entutte Russia bwe nve Russia nengende Hungary bwe nve Hungary nengende London ne mugamba mwami Kibuka ene bamemba gye bali jangu weka tutimingena bano tuzanyeyo omuzannyo paundi mwezi libazingambi kati mbana akatuuka mu London esimu nevuga Kafeero afudde Kibuka ngali mu bank Kibuka bwatuuka n'agamba tubagambe ennaku 3 tuweereze sente z'olumbe tusooke tuddeyo bagenda okutugamba amba nti basazeeyo baziika mu nnaku 2 nga tiketi ekomawo amangu twagala kudda nene tujukira nti our friend had actually died ekyo nkyejjukiza nnyo bwaba awafudde neŋŋamba ono yafudde ne bwono oddayo tagenda kudda theatre yakwatibwa bubi ate era sina bulemu gye nejjako nze waliwo eŋŋambye nti nze ekitiibwa kya theatre nze nafulumya emizannyo ogijja mu theatre nga tutandifuna sponsorship from company nene MTN plus anti bo baagala numbers kati we went for numbers and we lost the class theatre kintu kya class muvubuka nga gwe okwata girlfriend wo ne musasula sente zammwe ne muyingira omukwana bukwanyi kutuwa omuntu okuwa chance okutwala n'omuntu ssaawa 2 n'ekitundu 3 bw'oba tomumatiriza muveeko era abantu abafunda bakyala babwe mu pride tetubabala there are so many nga bajja mu pride ne babafuniramu omutwalako out n'omutula ne mulinaana mugenda okumaliriza omuzanyi gugenda okuggwa nga mugetinze used to each other mugenda okuvaawo nga mukola pulaani wawa akusinkana nambaga yaddi bakayimbira otwoga kwakambira tujiri emitwe 3 gwe mwami Kibuka ne Arosias ne Mike Kande ne Mutegeko mu out glowinze betwali suubidde abali badidde mbigere bakacyapizo ba Patrick Sembusi n'abalala balinga abagenda ebwe bali bakayimbira we bali kati olina olaba drama ku YouTube tulina omuzanyo baguyita actually omuzanyo YouTube channel yaffe yitibwa bakayimbira drama actors genuine ayagala emizanyo gyaffe gyena kwegiri kuliko omuzanyo mpya baguyita Donabera it's a new team ate n'abantu bonna bajja
bwe nfuna ekifo nga Leila waali era ajja n'akizannya bwe nfuna ekizannyo nga ekifo nga Sembusi waali era ajja Bruno bonna we bali naye ate nabo tubaagala gye bagenze basimbe emirandira kubanga mwami Kibuka takowanga kutendeka omuntu senga olaba emizannyo gyaffe egyo laba boogere ntegedde ojja okutegeerera nti abantu bajja nga tomumanyi egyo egya seeti eye soap opera mubamu abantu bangi naye oli ajja nga ze kuzannyira kataano zokka naye obudde mwami Kibuka bwamuwa mugenda okulaba nga ate oyo baamugjeewa therefore tetukowanga kutendeka therefore buli avaawo awa room space buuza Jean yafuna atya ekifo bakambira Marketers twatugenda fulumya emizannyo ku Easter kyokka nga batuyise Nairobi fene tusalawo ba director tusigale nga tutendeka omuzannyo omupya kati yali azannya ekifo kya Jean n'agenda Nairobi nga batutendeka bano banda studies bali badde batwale ebifo byabwe bagenda okudda nga Jean azannye bulungi nnyo ne tugamba omukyala bamitanga Kibirige ti naye izannyamu ekifo wano akwera yini nga tamutuuka wadde hafu ne tumugamba Jean olw'okuba oli yavaawo Jean n'avaayo omuzannyo baguyitanga Vanessa Ntito ontegedde Leila afuuka atya kyali Jean yali azannya naffe ku radio Simba azannya mukyala Neighbor Jean n'afuna omulimu e London nga gwa sente nnyingi n'agenda ne tuleeta Leila n'atandika okuzannya ensi neemutegeera Leila Jean agenda okudda ng'ate Leila naye afuuse star ontegedde when you move away kivuga nze I move away nze kusimba navaayo abantu ne bategenda mu maaso ne bakola kusolo tinakagamba emirundi nga giijo lindako mba njagala tu create space naye mu drama ye ngenda kuddiramu ddala actively kubanga bwe navaamu industry neefiira ddala abagamba ati Ssenkubuge tabiriimu katwagala tusooke tukola omuzannyo wero gwe tugenda okukola baguyita gayuguuma ffenna tugenda kubeeramu nagwandise ne Chris Luwaga tugenda guwa buli kibiina ekisobola kufuna bammemba as we celebrate 40 years of Bakayimbira buli kibiina ekisobola kufuna bammemba baguzanye Masaka baguzanye Ekyotera baguzanye Eggulu baguzanye Mbale baguzanye mu Kampala emirundi ng'ena same script same costumes same music same whatever same different actors it is gonna be good kitandika Quality Theatre Day nakyo kiri mu celebrations za Bakayimbira Directors at 40 amen.